If you could showcase one traditional practice from Buganda, what would it be and why? Mark the word why. What I will showcase is my traditional dance. Eri omwana akute ekifo ekyoku. Tujja kusaba sponsor waffe. From a book, oh no, I believe you were sent from heaven above. My Ugandan girl, Ugandan girl, my Ugandan. Dr. Tuchali wano era paka kumacha. Ate febe musobo da tunafuna bya kunywa ne ngeri je olyo mugenyo wenjawulo mukama wange. Era tugenda kusula wano naawe. Akati esabi yango endowooza ojuli. Jango tukire munango mugoro yiwaffe first run up. Era ne first run up 2024-2025. Kigozi. Esaawa yonna. Kigozi. Goodbye. Dr. Otto King. Orthopedic mattresses. Webaza bakama bafa abasazi b'empaka oba abalamuzi olw'emmeeza. Mwebale nnyo emmeeza ekoze omulimu ogw'amaanyi ogwetwatandikidde ensonga zino. Mwebale nnyo mwebale. Engalo z'abaana ziziwulira. Mukasera kano DJ Mukasera Ochiwa Kole kida kasera akatuweze Era mudaka siniyo kubakati Sawa yonna Ye mchala Ndakaimako Kale sawa ndi munene nyizo genda kebo waya Nkomawo mukyaliwo. Nga tukyaliwo. Esawo zino gwe byabakamaza weebale kuyimirira kubanga butuufu abaami bandibadde bangi amagongolola 18 naye ye mwami ow'eggombolola gwe tusobodde okubeera naye okutuusa essaawa. Sebo tukwebaza weebale butatiirira beene n'omuweereza n'obumalirivu bwonna ate n'enteekateeka gy'okola wansi eyo kubanga era bwe tulaba abavudde entenjero abava entenjero bwe tubeera ku mulundi guli ogwaggwa baali banjawulo ate nga n'obuwagizi nabo bungi ddala okuva entenjero. Bakola ki? Temugamba nti kiwedde. Gula amazzi galeete mu kampu abaana banywe bafune amaanyi. Leete ensawo y'amatooke bajja kulya. Kijja kutuyamba mu nteekateeka ennungi okusobola okutwala abaana baffe nga banywedde era nga basobola okututuusa ku buwanguzi. Ate nno ne bwe tunaagenda manyi nti tuddayo Namboole. Naye tetuddayo buki? Weteekateeka
mugende wali ate mufune ekifaananyi n'omwana oyo ate mumutikire mumutikire speak because it's our cultural food. Thank you. Give the microphone to contestant number 4. Number 4. Please come again. I will showcase my cultural food, matoke, because it is my cultural food. If you need another answer, come in.